أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Mwaye yennyini mutusimbulidde omulamwa gwaffe ogw'okuzimba Masjidi Salaamu Kanyange, nga Masjidi Salaamu Kanyange esangibwa Kagoma Kanyange. Masjidi eno tuli mu kugizimba nga tusaba buli muzira yenna, muzira kisa yenna okutukwatizaako kulaba nga tuzimba masjidi nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye: wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Omuddu kyakulembeza okukola mu mirimu emirungi kyagenda okusisinkana maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tubasaba okutuyambako, okutudduukirira, okutukwasizaako okuzimba Masjidi Salaamu Kanyange. Masjidi eno omulimu gwayo gwatandika era nga bwetwogerera guli ku foundation alhamdulillah yawedde, nga katugenda kutandika kusitula kolomu n'okwambuka waggulu okulaba nga tumala ground floor. Tubasaba biidhinillahi taala buli muddu yenna Allah gwawadde obusobozi ng'osobola okutuyambako nekyosobola kyonna. Twetaaga ebikozesebwa mu buli kyonna kyosobola okutuyambako, muzira kisa yenna, omusenyu, biki byonna byomanyi ebizimba kalina byonna tubyetaaga okulaba nga tukola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala guno. Wekitiibwa nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam yatugamba: bana lillahi masjida, muddu bwayeewaayo n'azimba masjidi yonna, bana Allahu lahu baitan fil janna mithlahu, Allah muteera omuzimbo ogufaanagana ng'ogwo gwataddewo mu jjana. N'olwekyo muddu wa Allah yenna ayayaanira ejjana, baddu abalungi abayayanizi b'ejjana, baddu ba Allah Mungu bawadde ku busobozi, mujje mutuyambeko tulabe nga tuzimba Masjidi Salaamu Kanyange. Kitundu kino kinene ne tekirimu muzikiti gwonna. Muddu bw'oba oyambyeko jja kuba otaddewo essanyu mu bantu ab'ekitundu kino, ate n'okulaba ng'omulimu gukola ki, gugenda mu maaso biidhinillahi taala, n'okwanguyiriza abasiraamu okuyimirizaawo ibaada zaabwe. Mbakubiriza baganda bange era ne mbasaba n'oyo yenna awulidde obubaka buno okubutuusa ku oyo omulala atabuwulidde nti waliyo okuzimba Masjidi Salaamu. Baganda bange abaafiirwako bataata bammwe, bamaama bammwe, baganda bammwe, abantu bammwe, bakyala bammwe, abaana bammwe, mujje mubakolere sadaqatul jaariya. idha mata al-abdu inqata'a amaluhu illa min thalatha. Allah wekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallam tugaa nti omuddu waafa emirimu gyonna giba gikutuseewo, okujja ku sadaqatul jaariya yeesigalawo. Muddu wa Allah jangu gwe wennyini osooke weekolere sadaqatul jaariya. wa an laysa lil insanu illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza jazaan awfa. wa an laysa lil insanu illa ma sa'a, tolina kyogenda kufunamu mpeera okujjako nga okyekolerera. N'olwekyo mbasaba baddu ba Allah mwenna abali eyo, ng'oyagala okubaako omulimu gw'oweekolerera ng'okyali mulamu, jangu ozimbe Masjidi Salaamu Kanyange. Oyagala okubaako omulimu gw'okolerera taatawo, alaysa al-insaanu illa ma saa, taata waafunemu empeera, jangu ozimbe Masjidi Salaamu Kanyange. Oyagala kubaako sadaka yonna gy'okola mu nsi muno olekere abantu essanyu nga bakwogerako, ng'oyogerwako ate mu bulungi, jangu ozimbe Masjidi Salaamu Kanyange. N'olwekyo mbakubiriza baganda bange mwenna abalabye vidiyo eno n'abalabye gundi eno, mwenna mubeere nti mutuyambako okuzimba Masjidi Salaamu Kanyange. Amannya Saadi Kalifani, imaamu wa Masjidi Salaamu Kanyange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.